which I did. On the 27th of March, I received a letter from the Law Council. It's dated 27th, but received by us on the 31st through the office of Akuumibwa and Company, granting me the certificate in the case of Kiiza Besigye and Luzira. I had asked to be allowed also to represent Kiiza, who at that time was in custody and whose case is still pending. But the letter said that I had not given them enough information about Kiiza's case. Despite I have a practicing certificate for the case of Laba and Kiiza Besigye on the 27th of March, and despite having paid, because I subsequently in April, again the office of Akuumibwa paid for the certificate. We have not received my practicing certificate to enable me to have a voice in court, to enable me to conduct my duties as lead counsel. So today I will be going to the Law Council to find where we are stuck, because the court received the money, but the Law Council has delayed taking the file to the court, to the registrar, where the certificate is issued. All these things do not build a lot of confidence. They leave us strong. While I'm grateful that my application was partly approved, I'm just wondering where the delay is, because it's hampered the preparation and conduct of the case, and we'll be passing by those offices. Ngenda kusomeza 16 mwezi ogwa Novemba omwaka oguwedde, naye n'okutuusa kati bakyagalemedde. Twawakanya nnyo ensi ekintu ekyo, naye magistrate n'akkiriza n'agamba ne basaba bwe twajja ne tusaba nti kale oyo investigating officer agamba nti ayagala okusumulula amasimu yasoyalinga affidavit tumuprosekizamuningewa mu lujugo. State yo negamba nti eyagala bamutwale abeere mu chambers eyo nga tewali kamera, tewali memba bakwati mu bufunze, tumuprosekizaminingire mu nkokutwegunya ku ngeri y'abantu baffe gye batwitingibwamu. Basemateeka egamba yadde okulibwako emisango oba togukusinza okutuusa nga obujulizi obukulumika buleeteddwa, kye tuyita convict. So abantu bano babamazeeko eddembe lyebateekeddwa okuba nalyo nga prisoners. Tebabakkiriza kwogera n'abaŋŋanda, naffe balooyo okwogera nabo kizibu, okufuna badokita kizibu. Igamba embeera gye babayisaamu n'eri gye babasibira, babasiba bokka tebabakkiriza nakwogera n'abasibe balala, babatwala ng'ekintu eky'obulabe eri eggwanga, ekintu ekiteekawo kifaananyi nti oba balinga babasingisa dde omusango. Kye tukiwakanya. State egambye ejja kwewozaako ennaku z'omwezi 21. Tuli basanyufu nti senior council Martha Karungi omulimu gwe nga senior council ne tuddayo mu Law Council. Law Council yamaze okukiriyalinga ne bamusaba asasule ssente, era ssente zonna zasasuddwa. Kati ekisigadde certificate y'efulume era olwaleero tusuubira tugenda kugifuna, tulongere olutabaalo luno okugenda mu maaso. Tubakakasa nti bingi nnyo bye tuteeseteese okukolako okulaba nga Dr. Besigye ne Besigye bafuna bulungi. Stop.
Senior Council to introduce, Senior Council Comando to introduce the team for the respondents. Mr. Kato, Your Worship, I am Frederick Kupanga. 21st of May, December 2025, and